بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Soko kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde akadde kano kubeera nga tusobola okuba nga tulina bye twejjukanya ebigambo bye n'ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusooka kwa byonna era neebaza abalabi baffe era abawagizi baffe ab'omukutu gwaffe ogwa Thuraya, abaguwuliriza n'abagulaba n'abaguwagira. Mwekola obulimu gwa ttendo era tubeebaza olw'okuyimirizaawo kampuni yaffe eno okusobola okubeera ng'etambuza emirimu gya ddaawa n'okusaasaanya obusiraamu. Twebaza ne management yaayo olw'omulimu gw'ettendo gwekola wamu ne basseeka abajja wano okusobola okujjukanya oba okwejjukanya n'okujjukiza obusiraamu. Mulundi guno olwaleero njagadde tubeeko bye twejjukanya nga tubuuza lwaki tuli ku nsi kuno. Omuntu ayinza okubeera ng'ali ku nsi kuno nga tamanyi lwaki kwali era lwaki ali ku nsi kuno kwali kati kwawangaalira. Tuli ku nsi kuno nga buli omu alina okumanya okubeera kwaffe ku nsi kuno tuliko lwa kigendererwa. Katonda kye yatuteerako kuno ku nsi kuno okulaba nga tukola emirimu emiruufu, tukola emirimu al-amalu salih, okukola emirimu emituufu oba okusinza Katonda mu butuufu bw'okumusinza. Omuntu ayinza okubeera kuno ku nsi ebbanga lyonna buli kintu kiba n'ekigendererwa. Katonda otuteeka kuno ku nsi nga bw'ategeeza mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda bitonde bantu wamu n'ebitonde amajinni ge tutalabako, wabula ekigendererwa kya Katonda okututeeka muno mu nsi kyenjagadde twejjukanyeko ffenna. Yatuteeka ku nsi kuno ffenna okubeera nga tukolerako emirimu emituufu, emirimu emirungi. Nabakito ku musomo gwaffe ogwaleero njagala twejjukanyeemu bwe tujja okulaba emirimu gyaffe gye tukola ku nsi kuno Katonda asinziira ku okugikkiriza, era buli omu abeere nga yeepimamu nti emirimu gy'akola gikkirizibwa mu maaso ga Katonda ku mbeera gye tugenda okulaba oba ne ku misomo gye tugenda okubeera nga tulaba bwe tugenda okutambula. Tugambe Katonda yatonda omuntu n'amajinni ng'ekigendererwa ekikulu kumusinza. Okusinza Katonda subhanahu wa ta'ala kitegeeza mirimu bye bayita ibaada. Kuba banyonyola ekigambo ibaada ismun jami'un, ekigambo ibaada linnya erikuŋŋaanya ekiyitibwa ibaada likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Buli kyokola mu nsi muno nga Katonda akyagala era ng'akisiima min al-aqwali, mu bigambo ebituvaamu, wal af'aali, wamu n'ebikolwa ebituvaamu aba emirimu. Naye kityo nti tuli ku nsi kuno olw'okusinza Katonda nga tukola emirimu emituufu. Kusinziira nga bwe tulabye aya eyo gye nsomye etulaze nti tulina okuba ku nsi kuno nga tusinza Katonda, ne tukiraba nti ate okusinza Katonda subhanahu wa ta'ala kulabikira min al-aqwali, ebigambo ebituva mu kamwa, wal af'aali, n'ebikolwa oba emirimu. Kiba kitegeeza nti ibaada takunu ala lisan, okusinza Katonda weba emirimu gye tugenda okwogerako Katonda gy'akkiriza, waliwo egibeera ku lulimi ng'okutendereza Katonda, tasbihi, adh-dhikri, okutendereza Katonda oba okwogera Katonda oba okubeera ng'oyogera oba weegayirira Katonda wonna w'oba oli. Eyo naye ebeera ibaada, omulimu omulungi ogukozesebwa olulimi. Wabeerawo emirimu egikozesebwa nga gikola bil kalbi, nga giva ku mwoyo. Egyo ng'okutya Katonda subhanahu wa ta'ala, atawakkul alayhi, okwesigamira ku Katonda. Na bwe kityo emirimu gyonna egikozesebwa waliwo egy'omu mwoyo ng'oggyeko emirimu egy'ebiyungo. Kiba kitegeeza nti emirimu gye tukola, ebaada zaffe oba emirimu emirungi Katonda gy'atubalako oba gy'ayagala tukole, waliwo gye tukola n'olulimi, nagyo nga gikkirizibwa era agisiima.
wabeerawo emirimu gye tukola nga ya ku mutima nga Katonda naye agisiima wadde nga giri ku mitima gyaffe, gamba ng'okutya Katonda kubeera ku mutima, okwesigamira eri Katonda kubeera ku mutima gyaffe. Wabeerawo ebibeera bil jawaarihi, ebiyungo, gamba ng'emikono, ebigere, nabyo bibeera mirimu. Nagibeera nti gyonna emirimu egy'omu mutima tulina egy'ebiyungo, naye gyonna nga mirimu. Ensonga enkulu gye tulina okumanya nti okuwangaala kwaffe kuno ku nsi, Katonda atwagalamu mirimu yokka, era gy'ogenda okuwanjula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu buweereza awo wonna w'oba oli, Katonda ayagala emirimu egyo ogwasiima ng'ogukoze era ng'agwagala nga bwe tugulabye. Naye buli omu atunulemu nti tugenda kwanjula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mirimu, era atwagalako mirimu. Bino ebisigadde bye tukola ebyaffe eby'obugagga byaffe, naye ayagalamu mu by'obugagga byaffe tukolemu emirimu, ibaada ezijja okubeera nga twanjula oba gye tujja okwanjula mu maaso ga Katonda subhanahu wa ta'ala. Kyabaga nti yawma yasduru nnaas billahi mina shaitani rajim, yawma yasduru nnaas ashtatan liyuraw a'malahum. Olunaku luli Katonda agenda kubeera nti abantu bagenda kubeera nga basaasaanye, nga bagenze mu bbaliro, naye nga buli omu ayagala kutegeera ayimiridde atya mu mirimu gy'abadde akola kuno ku nsi. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, aliba yakola akatono wadde kafaanana katya, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akalaba. Nga bwe tumanyi nti emirimu emirungi mingi nnyo muno mu nsi Katonda gye yatuwa, nga hifdhul Qur'an, okukwata Qur'ani, ifsha'u salaam, okutoolera bannaffe salaamu. Eyo gyonna mirimu gya ibaada. Ate iyadatul mariidu, n'okulambula abalwadde, eyo gyonna mirimu mirungi. Al ihsanu ila al jaari, okuyisa obulungi balirwana baffe. Imatatul adha min tariki, n'okusanga ekintu ky'osanze mu kkubo nga kinakuwaza abalala, ng'ekicupa ng'eriggwa n'olijjawo. Eyo gyonna mirimu mirungi. Nga bwe tulabye nti emirimu egyo gyonna bwe tugirambise, mulimu egikolebwa n'olulimi ng'okusoma Qur'an, ng'okusoola salaamu, n'owabeerawo egy'ebikolwa ng'okulambula omulwadde n'ebifaananako ng'ebyo. Naye ng'ensonga enkulu mu ebyo byonna gye twagala okutegeera, tulabye nti twatondebwa ku nsi kuno okukola mirimu, era gye gigenda okubanjibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era bw'otuuka mu kabbuli, emirimu gyo gitandika okukweyimirira gye wakola kuno ku nsi. Naye twagala kulaba emirimu gyaffe gye tukola mituufu. Buli omu yeepimemu oba yeebaleemu yennyini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, musooke mwebaleemu mwennyini nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kutubala. Bw'oba okola omulimu oba ibaada, omulimu omulungi, gwe wennyini ogwo yeebalemu olabe nti kyenkoze mulimu mutuufu oba mufu. Mu mirimu gyonna Katonda ogikkiriza, mu mirimu emirundi gyonna gye twogedde, swala, kugenda Makka, kusoma Qur'ani, buli mu Katonda kyayagala okikole nga kirungi kye bakusomesezza. Ekisookera ddala akapakkuliza akasooka al ikhlas, okola omulimu gw'okola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwe tukola emirimu n'obeera nga ekikuli mu mutima, Katonda atunuulira kiri mu mutima lwaki okikoze. Bw'osaala n'olaga nti osadde, ffe tukulaba nti osadde, Katonda atunulira mu mutima lwaki osadde, lwaki ozze wano n'okola omulimu guno. Nabwe kiti ekintu ekyo tukiraba ng'ekyobusaago, naye emirimu gy'abantu mingi gifudde olw'okubulamu enniya y'okukola emirimu ku lwa Katonda. Tukoze emirimu mingi abamu, naye ng'ebigendererwa byaffe twagala kusanyusa bantu, ebigendererwa byaffe nga tuli ku Katonda gwe twagala okusanyusa. Nabwe kiti omulimu gwonna gw'okola nga toyagadde kusanyusa Katonda oba nga togukola ku lwa Katonda, manya nti omulimu ogwo tegukkiriza. Yabaga nti fa'budillah mukhlisa lahu ddin, ti bw'oba osinza Katonda, ibaada yonna gy'okola girongoose, ogisengejje, ebeere ng'ogikola ku lwa Katonda, so si lwa bantu kulaba. Kubanga kassa olaba omulimu gwonna nga guyingiddemu embeera y'okulaba kebe essola, olaba essola gye gumu ku mulimu omukulu Katonda gwagenda okusooka okubala. Naye yaga nti fawailun lil musallin, okubonaabona okunene kuli eri abo abasaala, nga basaala yurauna, nga ekigendererwa kyabwe bantu kubalaba. Waalirabye omulimu gwakoze mulungi, asadde, naye olw'okuba ataddemu okubeera ng'akikola nga takikoze ku lwa Katonda, olw'okuba ayagala abantu bamulabe, olw'okuba bbaawo oyagala amanye nti osaala, olw'okuba mukama wo oyagala amanye nti osaala, ng'oga nti mukama wange oyo bw'ategeera nti osaala osobola omuggyako kino, naye nga takikoze ku lwa Katonda, omulimu ogwo gubeera mufu.
nabwe mulimu gwonna gw'okola nga ibaada oba kugenda Makka. Abantu abamu agenda e Makka n'agamba nti akangende e Makka n'ekyo nkiggale, abantu basusse okumpita haaji. Kiba kitegeeza togenze Makka lirira kubeera ng'okola hijjayo ku lwa Katonda, wabula ogikoze ku lw'abantu basusse okumpita haaji. Dudde okusaala ku Juma eno kangende abasiraamu banaagamba ki? Manya nti ogwo omulimu gw'okoze tegukoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Yagamba nabalagira emirimu gyonna gye mulina okukola mugikole ku lwa Katonda subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaaba tugikoze ku lwa Katonda ojja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga toyinaayo mulimu gwonna, kubanga wayagala kusanyusa bantu. Kubanga bw'oyagala okusanyusa ekibumbe ng'ate Katonda yakulagira omulimu ogukole ng'omwerabira, obeera otaddewo ekintu ekirala ekitali Allah ky'oyagala okusanyusa, ky'oba olaba ng'emirimu gy'egyo Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Nabbi waffe Muhammad yaga innamal a'mal binniyat, nti emirimu gyonna Katonda gisasula asinziira ku ekyo ekiri mu mutima gwo. Wa innama likulli mri'in ma nawa, era buli muntu agenda kufuna ekyo kye yamalirira. Bw'oba ozze mu muzikiti okusomesa, oba osomye khutuba, gwe ng'enneera n'oga nti kangende mbaase, nga kyekikututte era Katonda kyakusasula. Bw'oba ogenze kukola kino n'oga nti kambasomeremu Qur'ani bampulire, n'otereeza eddoboozi, naye ng'eddoboozi oyagala abantu bafune okuwulira, bafune okuwaana, oba omulimu gw'okoze gwonna gubeera mufu. Abantu abasinga twagala nnyo okulabibwa. N'okola omulimu ekigendererwa kyo bantu kulaba. Gundi akoze kino n'osaddaaka, naye ng'osaddaaka lw'abantu kwagala kulaba, tosaddaase ku lwa Katonda. Twajjiddwa embeera ya WhatsApp, sigala nti buli agikozesa mukyamu. Oli alina kyakola ayagala bamukube ensi etegeere nti awaddeyo. Twali mu mikolo gya hijja ng'oli yeekwata paati gy'amala gy'aweereza abeewaabwe naye ng'ali mu mikolo gya hijja. Ensonga eyo enniya yo kiri ky'oba nakyo mu mutima kitta emirimu. Nabwe kiteba netulongoose enniya zaffe, emitima gyaffe, ebigendererwa byaffe by'okukola emirimu gyonna gye tukola. Mulimu gwonna gw'okola kasoowulyamu ka elementi k'okulaba. Katonda olaba aga nti omuntu asaala nga yagala bamulabe. Kitegeeza n'emirimu gyonna egisigadde. Buli w'ogikola ng'ekigendererwa kyo kulaba abantu kiba kifudde. Ekirala tutera okufuna obuzibu. Asuma, muntu ayagala bamuwulire. Akoze ekintu, asaddaase, awadde amabugo, batamusoma awulira bubi, naye ng'awadde saddaaka. Aga ne mutansoma siyaddamu kubawo, ne mutanjogerako, ng'ekigendererwa ky'ebintu bye bifa. Abantu bangi bakoze emirimu, naye bajja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'emirimu tegiriiyo. Kubanga kyewakola wayagala suma akuwulira, kuwaayo lwakuwulira, kukola kintu lwakuwulira. Bantu bangi bawaddeyo bye bawadde naddala abyala bya bufuzi. Bw'asaddaaka banaawaayo ne batamwogerako na kumusuuta alaba nga atakoze, naye aba aviiriddemu awo. Nabwe kityo ffenna tukimanye nti emirimu tugikola, naye tuleke kunoonya kuwulirwa. Nga nze bwe ndi wano oba nkola ddaawa naye nga njagala kuwulirwa. Njagala bage nti omusajja oyo w'amaanyi, bwe banga ekigendererwa kyo ky'oyiniramu mu kyagenda okuwa. Nabwe kityo wadde twajja ku nsi kukola mirimu, naye tutereeze emitima gyaffe kwe tukolera emirimu. Kubanga tujja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tetuyinaayo kantu konna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al asghar. Yagamba kyensinga okubatiisa abantu b'omulembe gwange guno ekigenda okubakosa ye shiriki entono. Bamugaa ya Rasulallah wama shirku al asghar, shiriki entono yeeruwalaga nti arriya, okulabwa oba omuntu okwagala okulabibwa mu mirimu gy'akoze. Kintu ekyo tukikosezza nnyo abantu bangi. Mugagga bamuyimiriza oga nti owaayi tola ku salaamu n'agaana n'akakola hijja 6 ate n'omwaka ogujja nzirayo takbiira lezikola ki, n'obuuza ekigendererwa kyagassaawo n'ayeewaaga nze buli mwaka ngenda, ekyo kikyetaaga na dduwa. Bannaye tubeere nga tukyusa okukola emirimu gyaffe emirungi, tusuubirwemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga tukimanyi bulungi nti abantu abagenda okusooka okuyingira mu muliro nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba na kulowooza ku bantu balala ba Firawuna n'abalala, be bantu abaakola emirimu nga baagikola ku lwakubeera nga baagalwa, kubeera nga balabwa mu maaso g'abantu, so nga tebabikoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti kari al-Qur'an, omusomi wa Qur'an, wal mujahid wal mutasaddiq bimalihi, omuntu yasoma Qur'an
yagenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okusooka okulamula abo abagisoma nga basoma lwakubalaba, asooka ababonereza agende nti waaki wasoma Qur'an? Tinasomanga ekitabo kyo olw'okubanga nkyagala, nakisomanga emisana n'ekiro ku lulwe. Allah amugambye nti kadhabtu, olimbye, wasoma Qur'ani abantu bagambe nti fulani kare, omusomi mulungi. Omusaddaasa ajja agende nti limaadha tasaddakta, alaga nti nawsaddaaka olw'okuba wandagira. Allah amugambye la, tewasaddaaka wakuba nti osaddaaka ku lwange, wabula wasaddaaka abantu bagambe nti fulani karimun, gundi mugabi, jawaadu n'ebifaananako ng'ebyo. So omuntu yenna abamu abawulana mu kkubo lya Katonda agenda kubabuuza lwaki walwana, nalwana n'enfiira mu kkubo lya Katonda, naye nga nwana ku lulwo amugambye olimbye, tolwana ku lwange wabula walwana lw'abantu kulaba. Abo bonna tubalabye nti omuntu agenda okusooka mu muliro be bantu abaakola emirimu nga bagikola kulaba abantu nga tebaagala kusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo nti okulabibwa oba riya kintu kizibu nnyo era kibi nnyo. Oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okugamba nti omuntu akola emirimu ku lw'abandabe obubi bwe businga lw'amasihi dajjal gwe tubeera twekingiriza mu swala agenda okujja abuzaabuze ensi eraga nti ffe nnyini omuntu oyo abeera kalekaleko, kubanga omuntu ajja n'asaala ng'asaala yatazayyanu salaata, ng'olaba munno mufaanagana ne musaala naye bamubala ng'omunnanfuusi, kubanga alaganga omusiraamu omutuufu alina mmwe n'abeera nga emirimu gye gifa olw'ekigendererwa ekyo kyakoze kyalaga kirala. Ebintu ebyo bibeerawo nnyo naddala mu bakyala. Mulimu abasaala olw'ababbaabaavu naga nti Haaji bwakusanga ku musaala waakiri agutuulako. Omukwano gwange yanyumiza yasanga mukyala we nga yatuulako mutuule, bamugamba bw'alaba ajja Magaribi ng'atuulako afuna mutu naye nga tasadde, naye ng'ayagala kusanyusa ani? Bbaawe. Nabwekityo nti emirimu gyonna tujja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tulina obuzibu olw'emirimu, kubanga okulabibwa okukola emirimu ng'oyagala okulabibwa emirimu gifa. Ate wa Katonda subhanahu wa ta'ala n'ofuna n'ebibonerezo. Nabwekityo banaye tulongoose emirimu gyaffe mu nkola yaagyo. Ekirala akakwakuliza akalala Katonda kwasinziira okukkiriza emirimu gyaffe, twagambye ekisooka nniya. Ekyokubiri Allah okukkiriza emirimu gyaffe ibadatullah wahdahu, okukola omulimu gwo ng'osinza Katonda omu. Bw'okola emirimu emirungi n'osaala n'osiiba n'ogenda e Makka naye ng'okyasinza ebintu ebirala ebitali Katonda, ng'okyalina ebintu by'osukkulumya n'obigatta Katonda ng'omusinza Katonda, ate ng'olina n'ebintu ebirala by'omugattako, osinza Katonda ate nga mu luggya lwo olina embuzi gy'ogamba nti eyo embuzi yempa emikisa, osinza naye ng'okyalina awaka ky'olina ekitonde Katonda kye yakola nga ky'osuubira okukuyamba, emirimu gyo giba mifu. Ne bw'osaala emirundi emeka ng'okyalina by'osinza ebitali Katonda. Buli omu yeekeberemu alaba osaala ogenda e Makka owezezza emyaka gy'owezezza, naye emirimu gyo togigattamu shiriki. Okugatta Katonda ekintu ekirala kibayita shiriki, ekintu kye kimanyiddwa nti omulimu ogwo Katonda yagulinako obuyinza n'ofuna ekitonde ekirala n'okiwa omulimu ogwo. Tukimanye bulungi Katonda yatta, naye omuntu olumala okufiirwa omuntu n'agenda anoonya ani amuttidde omwana we naye ng'asinza asiyaga nti ebyange owange tafiira awo. Emirimu gyaffe okubeera nga gikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, innama yatakabbalu Allah minal muttaqiin, Allah akkiriza emirimu gy'abantu abamutya. Kitegeeza nti bw'okola omulimu nga tosinza Katonda subhanahu wa ta'ala, emirimu gyo gyonna giba mifu, kubanga omuntu akkirizibwamu omulimu okubeera ng'agukola alina kubeera musiraamu ayeesinza Katonda omu. Nabwekityo ne mu kufaafaaganibwa kunene ku muntu okubeera nga osaala olina by'okola emirimu emirungi naye ng'okyagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba nti la in ashrakta, tekakutanda Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam n'obeera mu abo abagatta ku Katonda, la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna gijja kufa, wala takunanna minal khasirin, obeere mu bantu ab'okufaafaaganirwa. Tukoze emirimu, tugenze e Makka, tusaddaase, tuzimbye emizikiti, naye tulemedde mu kusinza ebitali Allah, tulemedde mu kusamira, tulemedde mu kweraguuliriza, tulemedde mu bintu byonna ebyo byonna. Tumanya nti emyaka gyaffe n'obuwangazi bwaffe bwe tumaze ku nsi nga tetusinza Katonda omu, kugamba iyyaka na'budu, gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, era gwe nsuubira okuyambibwa, naye ng'ate tukikakasa
ebintu bingi mbaga nti ekyokuntu ekyo ekyokubiri abantu bafiiriddwa emirimu gyabwe kubanga ekyo kyolaba ekyokubeera ng'ogatta Katonda subhanahu wa ta'ala emirimu gyo gyonna gifa esswala efa okusaddaaka kufa kubanga amazambi amalala omuntu ayinza oddikola neribeera nga teriyingiridde mulimu mulala ne bali muvunaana nga ddyo naye omuntu ng'akyasinze ebitali Katonda abantu bafudde amasabo ne bagakyusa kasaba bategeera nti baseeka oba abantu babalabye nti kasubi gabeeraawo kati bagateeka mu nnyumba muyina ebisenge bibeerayo mumusinzizaamu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ne tubeera nga tutaddewo embeera y'okulekawo okusinza Katonda n'abaana baffe bennyini ne tutabalaga nti Katonda yalina okusinzibwa embeera eyo ejja ekuleeterako obuzibu kuno ku nsi n'otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala haba manthura ng'emirimu gyo gyonna tegiriiyo nabwe kityo mukola emirimu enniya zaffe zibeere ennungi ekyokubiri mubeere nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala weebuuze osinza Katonda tolina kyomugattako kakabeere Katonda obwe kati ng'okyakamugattako okyakalowooleza okuba nkekakuyamba ng'okyali mu kweragulira nti nze bwensanga omukazi sira gye ŋŋenda misazaamu ekiro bwe kikyasuze kikaaba ebyo bisiraani n'otamanya nti ebintu byonna biva eri Katonda ye musobozi asobola okutuusaako obuzibu n'oteesiga Katonda ne weesiga ebintu ebitali Katonda n'ogenda ewa kitonde Katonda kye yatonda nakyo nga ggwe n'okitegeeza ebizibu byo nekikusaba ssente kikukolere ku bizibu byo n'ova ku Katonda oyo atakusaba kantu konna mu ebyo byakkolera naye n'ogamba nti wammanzize yagala kunkolera ku kino obwavu bundi yagala sookoleta emitwalo 5 oyo naye manya mwavu munno kitonde ekinafu nga ggwe kikusabye ssente nekikutuma ebintu ate nawe ebyomanyi ate n'osanga nga tebikugasiza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu kye tulina okutunuulira emirimu gyaffe okubeera nga gikkirizibwa mutabaatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam okukola emirimu gy'okola mulungi gutya gunyumye gutya olina okubeera ng'ogukola ng'osinziira ku njigiriza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tokola nga ggwe bw'olabye ekyokulabirako ofunye ezzadde Allah alikuwadde bw'omanya nti nfunye ezzadde obuuza tukola tutya ogamba nti omwana bamusalira akiika bagisala ddi ku lunaku olw'omusanvu genda kubamanyi bakutegeeze engeri gy'okolamu ng'ofunye abaana kobeere ng'ofunye abalogo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa omu yakuwa abasatu naye osanga omuntu ng'afunye abaana 2 n'alabanga ekyenjawulo Katonda kyatasobola kukola olwo nno n'ateekawo embeera endala yawukana n'amateeka g'obusiraamu n'osanga baga nti ono abalongo bajja kwokya tugenda kubaalula nga ffe bwe tulabye nga bavudde ku nyingiza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne batandika okuwemula okuva ku makya paka lwaggulo n'abaana bennyini nga babawulira abawaka naye nga yalaba nti kyalina okukola ekyo kiba kikyamu kubaaki okoze ekintu ng'okijja ku kwagalako tokoze nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusiraamu omutuufu kyalina okukola mulimu gwonna gwengenda okukola omulungi ibaada nga tonnaba kugikola sooka obuuze obusiraamu bwasomesa butya ku kino oba ogenda kusuubula genti ngenda kusuubula bino na bino obuuze ku basuyuufu omugee nti owaye seeka wange ngenda kulunda kino na kino ngenda kulunda nvunyu ngenda kukola bwe kiti obusiraamu bukyogerako ki obusiraamu bugamba ki naye ennaku zino abantu tukolanga bwe twagala n'okolanga gwe bw'owulidde n'okola n'olowooza nti ibaada obusiraamu ibaada yaffe ez'obusiraamu zibeerako obujulizi okuva mu Qur'an ne hadisi nabwe kityo omuntu yenna ng'okola omulimu nga tonnaba kugukola sooka obuuze obusiraamu bwasomesa butya ku ekyo kye ngenda okukola kyobola nga obusiraamu butukubiriza nnyo okusoma okubeera ng'olina okumanya ku ekyo ky'okola okumanya kwe kukulembera n'olyoka okola tonnaba kusaala sooka oyiga esswala empagi z'esswala ziri mmeka ebyebiki ebikwatagana n'essunna n'esswala ebiri sunna mu sswala ebyonoona esswala n'olyoka okola naye tetufaayo mu nsi muno tetwagala kuyiga ddiini yaffe okufune okumanya by'olina okukola mu busiraamu olina kusoma tetubeera mu madarasa netufaayo abamu tuwuliza leediyo naye tuteekayo obuvunaanyizibwa kubeerako bye tuyiga tukole ebintu okusinziira ku njigiriza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam basseeka bye batusomesezza oba abamanyi oba by'osomye okuva mu bitabo ebituufu mu Sahih Muslimu oba osomye Riyadu Salihiina n'omanya nti omulimu guno gwenkola nina ensibuko yaagwo mu busiraamu tetukolanga bwe tulabye era tetuyiyizaamu byaffe olw'okuba ggwe olina ssente n'ogaa nti nze nga bwe ndaba nedda olw'okuba oli mukulembeze mu kitundu oba mukulembeze wa byakika oba omukulembeze wa traditional leaders
abesikirano bano abakulembeze abesikirano obusiraamu ffenna tuli kyenkanyi teri ateeka mateeka ge nga ggwe nga bw'olabye obeere ng'oli mugagga otyo obeere nga gwe wasinga okusoma mu nsi obeere mu mbeera zonna mu maaso ga Katonda ffenna twenkanankana mu nkola y'emirimu bwe tolina swala za njawulo nti gweojja kusaala 10 oba okuba oli mugagga oba omwavu asaala 3 wuzi bw'ogifuna n'oli bw'agifuna naye sooka obuze nti ngenda kusaala wuzi ngifuna nti abanaye tuweeweeyo okusoma eddiini yaffe busiraamu tutegeere bikuwa nabbi yagamba man ahadatha fi amrina haadha ma laysa fiihi fahuwa raddun nti omuntu yenna akola omulimu n'aguteeka mu busiraamu nga tegulina ndagiriro yonna omirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyonna agikuddiza nabwe kityo tulina okumanya ekigendwa kibadde ntukola emirimu gyaffe mu nsi muno tutakabana n'ozukka emisana n'ekiro n'okola ibaada zonna oba emirimu emirungi naye emirimu egyo emirungi gy'okola mituufu tugambe weepimeemu gwe wennyini kikumala okutegeera nti emirimu gwenkoze mutuufu olw'ensonga ngukoze ku lwa Katonda kiwaga ekisooka al-ikhlas ngukoze ku lillahi subhanahu wa ta'ala ekyokubiri ngukoze nga nange nsinza Katonda omu yekka kyoba olaba nti obusiraamu nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yasooka okulwanyisa nga yakafuna obukulu myaka 13 ng'ali ku kigambo la ilaha illa Allah teri kisinzibwa mu butuufu bw'okusinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala naye abantu bangi kitulemye tukola emirimu ne tugikola naye nga tulina bye tusinza tulina bye tugenda batulagule tulina gye tugenda batutegeeze lwaki tuli baavu nga Allah subhanahu wa ta'ala huwa Razzaq ye mugabi usaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe naye weerabidde Katonda n'ogenda ate Allah bw'akuwa ssente n'ofuna okubuzaabuzibwa nti ate zeetaaga kuumwa tugende tufune omuntu azikuuma n'osanga ng'omuntu ali bamugambye nti agenze mu basawo bamugamba nti gwe okuuma ssente zo olina okuva mu nsi muno nga toyambadde ku mpale empanvu beera ku kiwale kimpi ayetambuza bigere n'osanga musajja mugagga yeevuga naye baamugaana abakuuma obugagga bwe okwambala empale empanvu oba okwambala engatto kiba kitegeeza nti obutamanya bwe butuleetera obuzibu naye singa otegeera Katonda noweesigamira ku Katonda mukakafu bw'okumwesigamirako buli ekijja ojja kusanga nga okiwangudde bakugende nti namunyenye wuuyo ayiseewo ayise mu ddiira abika ogende nti Allah subhanahu wa ta'ala yagera kasita obiteeka mu mutima gwo ne shaitani ekuyambako so nabwe kityo baganda bange mu nsi muno tulina okusoma eddiini yaffe tutegeere bwe tulina okusinza Katonda ojja kufuna olunaku lumu Allah subhanahu wa ta'ala atujjulire mu bulamu buno obw'ensi omuntu asigala na mirimu gye bwe gikutukawo era mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kwanjula mirimu n'emirimu ki gy'otegese ntanda ki gy'osibye entanda gy'osibye eyinza okubuuka eri nga tolinayo mulimu na gumu naye kye tulina okukola kyolwaleero okukola tawuba okwenenya abadde akola ebintu ng'obikola lwakulabibwa kw'abantu oba ofiirwa bwereere tulaba ku mikolo omuntu n'alaba nti wawaddeyo naye ng'olaba okuwaayo olwatu si kibi naye abamu omulaba nga enniya ye ayagala kwogerwako enniya ye ayagala kuwulirwa enniya ye afa duniya eno naye duniya tugenda gigabana baganda bange nabwe kityo nti ekigenderwa kyange ekyayagadde nti byensobesa si bipya naye njagadde okubajjukiza nti tuli ku nsi kuno twajja ku nsi kuno lwa mirimu y'ebaada Katonda atwagalako mirimu emirimu egyo nga gisangibwa mu bigambo ebyogerwa ekigambo nga tonaba kukifulumya sooka weebuuza ekigambo kino kisiraamu okufulumya ekigambo ogenda kuvuma munno okufulumya ekigambo nga kigenda kukakanya munno omanya se ebaada okufulumya ekigambo nga kigenda kubeera nga kivvoola omanya se ebaada okufulumya ekigambo nga kigenda kwawula mu bantu manya se ebaada kigambo kite n'ebikola byokola kyengenda okukola nga sinaba kukikola kisiraamu ibaada nfunamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala oba nfuna misango bwe tunaabeera mu mbeera eyo ffenna ne twekebera ne tumanya bye twogera bye Allah byayagala ne tumanya bye tukola bye Allah byayagala era abisiima tujja kusanga nga ensi eno nnyangu naye twagala okusiimisa abantu batagenda kutusasula ku lunaku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga buli omu aga nti mujje wano abaakola emirimu nga mugikola ku lw'abantu abalala babeere nga babasasula naye Allah subhanahu wa ta'ala ye musasuzi waffe tewala bw'oyimirira mu swala owanjagira n'olaga Allah subhanahu wa ta'ala okuva lwe watandise ng'omulaga nti gwe mufuzi wange afuga ensi n'eggulu n'ebirimu era omufuzi w'olunaku lw'enkomerero
naye kyannako osanga omuntu ng'agamba nti obusiraamu ddiini n'ebyaffe byaffe, obusiraamu tebwajja kutuggyako byaffe. Eyo enjogera nkyamu. Obusiraamu bwajja ne bukola ennongoosereza mu ebyo bye baalaba nga tebigwanire ne bubujjawo n'ebirekawo bye baalekawo, era mu kusinza Katonda nga tulina kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala omu. Omusiraamu bw'asalawo huwa al-istislaamu lillahi bitawhid. Ayitibwa omusiraamu sirinnya nti nze Juma, nze Muhammad, wabula ekikufuula omusiraamu sirinnya. Erinnya bw'olifaananya obusiraamu oba okoze bulungi, naye okuba n'erinnya Juma naye ng'ebikolwa n'ebyosinza si Katonda, oba okoze ekikolwa kikyamu nnyo. Nabakyo baganda bange ffenna ne bannyinaze, tulwanirire okukola emirimu Katonda gy'akkiriza nga tutunuulira obukwakkulizo obusatu bwe twogeddeko, okuba n'enniya ennungi nga tukola ku lwa Katonda subhanahu wa ta'ala, tetukola kutulaba, tetukola kutuwaana, tetukola kutusuuta, twagale Katonda okubeera nga yatusasula, era tubeere nga twewala okukolera mu bifo emirimu gyaffe bwe ginaayonoonekera. Bwakiri bikole ng'oli omu, ng'osuubira Katonda okusasula, obikolera mu lwatu naye ng'enniyayo nnungi, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuwa ekirungi. Naye emirimu gyaffe mingi gigenze gitufaako, gigenze gyonooneka, naddala mu kiseera kino kye tulimu ekya tekinologiya ezze. Ebiseera ebisinga abamu ibaada zaffe zifudde nti omuntu ayagala kuwaayo, waakiri aba mukwate ku WhatsApp ne bw'aba awadde ebisiringi 3,000 ategere nti bamuwadde ondabye ndi w'amaanyi ate sinaba bajja kwongera. Ebyo byonna biba birungi, naye tuleke kubeera ku nsi nga tutawaana, tutakabana, naye tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tulinayo emirimu. Kijja kuba kyannaku okutuuka mu maaso ga Allah ng'emirimu gyaffe tetugirabako, olw'ensonga nti ebintu bye tukoze byawukanye n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, tegikkiriziddwa olw'okuba nti totuukiriza bukwakkulizo. Nabwekityo nti emirimu gyaffe gye tukola kuno ku nsi tubeere nga tugitereeza, tubeere nga tweteekateeka okwanjula eri Katonda subhanahu wa ta'ala emirimu egitaliimu kumugattako, tusobole okubeera nga tetwejjusa abantu bonna abaasooka basahaba baffe, okusiima kwa Katonda kubeere kubo, baasiimibwa Katonda n'abasiima lwa mirimu gye baakola egyali emirungi egitaalimu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo nti embeera yonna gye tutambuliramu mu nsi muno yeetaaga abantu okubeera nga tubeera abeegendereza mu ebyo bye tukola muno mu nsi. Nga bwe bagambye nti embeera y'okweraga arriyaa'u bil amali mu mirimu gyaffe gye tukola gitereeze, tuleke kweragiramu wabula tunoonyeemu kusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Arriya eyinza okubeera bil qawli, mu bigambo bye twogera. Olina ayogera ekigambo kimu naye ng'emirimu gy'akola gitegeeza kubeera ng'omuntu ayagala kuwaanibwa, ayagala kusuutibwa. Onna w'oba okola beera nga oyagala nnyo Katonda y'aba akusiima. Olaba nti omuntu bw'awa saddaaka, nga bwe twalabye nti omuntu agenda okusooka okuyingizibwa mu muliro basaddaaka nga banoonya kulaba kw'abantu. Natusasa yagala nti waayo hatta n'omukono ogwa ddyo uleke kumanya, ogwa kkono ng'oyeke kumanya kyaguwadde tegukoze eki kiguwadde, okwewala ebivaamu. Nabwekityo nti emirimu gyonna waliyo arriyaa'u bil mazhar, mu ndabika y'omuntu ye ng'ayagala asaale akuute ekyenyi kye bagambye nti musaaze. Ebyo byonna tubeere nga tubyewala tusobole okufuna emirimu gyaffe mu maaso ga Katonda. Twajja kunoonya mirimu mituufu, al-amalu salih, era kyabagamba nti wal asr innal insana lafi khusr, nti ndayidde emulembe ebbanga omuntu ly'anaawangala ku nsobo myaka 4 oba 3 lafi khusr, ali mu kufaafaaganira okujjako illa alladhina amanu, n'agamba okujjako abo abanaava mu bulamu bw'ensi muno nga bakkiriza mu Allah omu, wa amilu salihaati, ne bagattako n'okukola emirimu emituufu nga bwenjirabye nga bwenjibalaze egirina obukwakkulizo obwo obusatu, okubeera nga olina enniya ennungi, okubeera nga okola omulimu ng'osinza Katonda omu, n'okubeera nga okola omulimu ng'olina endagiriro yaagwo bajja okwesigagala mu bulamu bw'ensi. Wa amilu salihaati wa tawaasaw bil haqqi, ne babeera nga balagiriŋŋana emirimu emirungi nga oluvannyuma lw'ogitegeera nabo ne babeera nga beekoola bakola ddaawa okusaasaanya obusiraamu ne bubeera nga bugenda mu maaso. Nabwekityo baganda bange abampuliriza, tuli ku nsi kuno twanoonya mirimu. Buli omu yeebaleebalemu, ozuukuka okusaala ekiro, lwaki ozuukuka? Ibbaada gy'okola lwaki ogikola? Kasita olaba ng'eyingiddemu embeera y'okubeera ng'evudde kubeera ng'eri Katonda, atagikoze asinga, kuba ogenda kufuna musango, oba ogenda kukola ekintu kyonna olaba nga kivudde Katonda,
obwenda okulaba ekintu kyonna kyokola nga kikujja kukusinza Katonda. Abantu tubuze nnyo ne tuva ku Katonda ne tusinza ebintu Katonda bye yatonda kuno ku nsi. N'ogenda ew'ekitonde kinno kibeere nga kikulagula, kikubuule lwaki talina mwana nga naye talina mwana. Abamu abalagula abantu musanga naye talina mwana naye akulagula akutegeeze nga bw'olina okufuna omwana ne weerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Wahhab. Tewali kirema Katonda ng'omwekutteko, tewali kirema Katonda ng'omwekutteko. Abantu bangi betugendamu awo tulaba abantu be bagendamu okubeera nga balagulibwa, bakozesa ensobi kubanga akola ekintu kyatasuubira nti osobola okukikola ng'agezesa naga nti oba oyagala bugagga genda oyite amaaso g'omwana we, bawulira nti gundi bamukutte n'amaaso g'omwana we, era bw'ogatuusa ye yennyini tabeera nago, yeewuunya naye okulaba ng'ogaleese. Agenda okulaba ng'oleese amaaso akuga nti gatwale genda ogateeke mu kamoolo olabe gy'olaga, naye nga byonna byonna alimba yali tasuubira nti osobola okukikola. N'asanga omukazi agenze mu ndago lwa mujja we, naye emirimu gye gifu agende bamulagule, agende afune eddagala, mujja wa muli bubiisi. N'embeera nga bwezimanyi abakyala abafumba mu basusse ababiri osanga nga bye bakola bya njawulo. Bw'agenda eyo ne bamuga agenda ofune enajisi ku kkubo, omala ogireete ogitabule mu kintu gundi ogiwe ebbaawa aliye. Buli kyanawe ajja kuba awulira ekivundu eryoli n'akufumbira osanga ebinyeebwa bwe biri, alidde yeetalidde, naye ng'ebyo byonna biva ku muntu butategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otegeera Katonda obukakafu bw'okumutegeera tewali buzibu bw'osobola kusanga kuno ku nsi. Naye ekireese obuzibu bwe bantu okubeera nga tuli ku nsi kuno ne twerabira Katonda. Ate n'ekirala obeera mu swala n'osoma surat al-Fatiha yokka eyeekumala kuba gyetandikira ng'olaga nti Katonda ye mulezi wa Rabbul Alamin. Naye ekizibu kye tulina kwe kubeera nga tutunoonya kumanya kutegeera bye tusoma, n'osoma al-Fatiha eyo yokka ekumanya okumanya ensinza ya Katonda. Katonda alina okusinzibwa mu bukakafu bw'okusinzibwa, n'okumanya nti emirimu emirungi Katonda gye tulinze okubeera nga tumwanjulira. Bw'oga nti Maliki yawmiddiini, gwe mufuzi w'olunaku lw'enkomerero, kiba kitegeeza nti ojja kuba mufuzi w'olunaku olwo nga nkwanjulira emirimu gye mbadde nkola ku bulamu buno obw'ensi. Ebyo tubeere ku nsi kuno nga twegendereza obulamu buno obw'ensi si bwangu, buzibu nnyo. Kye njagala omanye nti buli kyokola ku nsi oba buli kyoli abantu basobola okukibeera. Bebeera bugagga si bw'osoose okubeera omugagga, naye weebuuza abagagga abaaliwo baalagawa. Bubeera bulungi si gwe mulungi akyasoose okubeera ku nsi, waaliyo bannalulungi naye baalagawa abasinga naawe emirundi 1000. Tutunuulira abagagga, waliwo omusajja mulembe mu byafaayo bwe tumanya Kaaruun, yali musajja mugagga nga ebintu bye byokka oba ebisumuzo byokka ebigula amawanika ge nga byenkana nga pick-up namba, naye nga buli kisumuzo kimu kimu naye goba n'ebisumuzo 5 nolaba ng'oli wanje. Naye Allah yabajja mu bulamu buno obw'ensi, naye Katonda abaagalako mirimu. Bwe tutunuulira bwe tulaba bannalulungi, bwe tuba teri asinga Yusufu alayhi salaam, yali nnabbi wa Katonda naye yali musajja mulungi, era ne batuuka okubeera ng'abantu abakyala batuuka okwesaalasala enjala nga balozooledde nga bamutunuulidde olw'obulungi bwe. Naye gwe bulungi ki bw'olina? Ebyo byonna bye tulina obulungi byuta yaffe, essaawa etuuka ne bakunaaza ng'ogenda kwanjula mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala, n'otuuka mu kabbuli okwanukula nti wama diinuka, diini ye ebadde ddiini ki? Nga gwe omuntu ng'oli mu kabbuli kiba kitegeeza mirimu. Diini yo obadde ogikolerera, eddiini obadde ogirwanirira, kitegeeza kukola mirimu okubeerawo okwekintu. Wama nabiyuka, nabbi si bigambo bugambo, olina okubeera ng'obadde omukakasa mu bigambo byo ne mu bikolwa byo nga biraga nti okkiriza munabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye tuleke tujjukire olunaku ffenna tugenda okuba nga tuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga tewali kye tugenda kwanjulayo okuggyako mirimu. Kukaatiza kwe kubadde nti twatondebwa kuno ku nsi okukola mirimu mirongoofu egigenda okutusiimisibwa najjo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, twewala emirimu gyonna emibi egitukkakkanya, ekigenda okututuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli ba wansi. Twenenye nga tuddira Allah subhanahu wa ta'ala, tukole emirimu emirungi, tumwenenyeze, ye mwetegefu okubeera nga atusonyiwa. Ebikolobero bisusse mu nsi muno, tukola Katonda by'ataatulagira ne tuleka bye yatulagira. Katonda byonna by'atugaanye tubigezezzaako ne tubikola, naye tulabye obuzibu tubisanze mu byo. Katonda yatugaana okubeera nga emirimu emibi gye tusobola okwewala nga riba. Omuntu okubeera ng'oli enfisi ogeze okuweweza ebbanka ekuwadde looni, omuntu baga tosobola kuwangala awatali looni, basseeka balimba nabo bazirya.
naye Katonda subhanahu wa ta'ala ga nti mukireke omuntu aba akikoze abeera anangiriddeko olutalo. Tutunule essaawa zino amasomero abantu bannaffe amasomero nga bagatutte lwakuba nti looni so ng'omuntu senga yalina kake nga kake ku bubwe aba teyeeraliikirira katumba katono naye nga kake, naye ebintu byonna tubibasomesezza naffe tubeera nga tugezezaako okunnyonnyola emirimu emirungi gyegiriwa naye tugaanye okufaafaagana kunene gye tuli. Olunaku lw'enkomerero subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga tatuwadde tuvudde ku nsi nga tufunyeemu ne akhira tugisange nga nzibu. Abekityo bannaye tulwane nnyo okusomesa abaana baffe bamanye emirimu emituufu gyegiriwa gye balina okukola. Oluvannyuma lw'okuvaawo okwo obeere ng'oganyulwa mu baana abo, oleke kubaleka ku nsi ng'obatendese emize emikyamu, emirimu egitakkirizibwa egijja okujjukirwako nga tegyali mirungi, bafuule balongoofu kubanga bw'ofa y'emigaso gy'ogenda okusigaza, emirimu gy'ogenda okusigaza mwe muli alwaladu salih, omwana omulongoofu, aw ilmu yuntafa'u bihi, oba irimu. Naye bw'obanga irimu gy'osomye yagisoma lwa kulabibwa kw'abantu, ogisomye lwa bigendererwa birala, eba nayo tekugasa. Ebyo bannange tubeere nga tulwana ffenna mu nsi muno okulaba nga tukola emirimu emirungi. Emirimu emirungi mikulu nnyo mu bulamu bwaffe bye tusaanidde okuba nga tukola wonna we tuwangaalira. Tutunuulidde maanyi gaffe, tutunuulidde bugagga bwaffe, tutunuulidde lulyo lw'ovaamu, tutunuulidde maanyi g'ovaamu, ffenna tugenda kuddira Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna bye tuzimba bye tukoze birungi bigasa kuno ku nsi nga tunoonyaamu omugabo gwaffe ogw'ensi n'ogw'enkomerero, naye tugenda bireka kuno ku nsi. Kitera obbaawo ekyokulabirako nti muntu yenna wadde mugagga bw'afa ekisooka omuggyibwako Allah kyasookera ddala eky'obugagga kyo linnya eriddamu kuddira. Gundi yafudde, afudde, mulambo gutuuka ssaawa mmeka? Erinnya lye basooka okuggyako mayiti etuuse, omulambo gutuuka ssaawa mmeka? Omufu bamuziika ddi? Omugenzi yafanga ennaku z'omwezi mmeka? Teryaddamu kuyita linnya lye. Kikulaga nti mu byonna by'olina eky'obugagga ky'obadde nakyo kye baakuwa kuno ku nsi kisooka ne kikuggyibwako ly'erinnya, teryalisigaza. Tubeera kuno ku nsi omuntu olufa ffenna okulaga nti Katonda atwagalako mirimu etujja lweyo amirimu, bagenda kubeera nga batuuse okunaaza bage mugende muleete jeneza, mugende muleete akatanda ku muzikiti mwakaleese dda. Kaba kakulaga nti ezo emmoloka z'olina benzi, ezo kawundo z'olina, emaali yonna gy'olina teyina makulu. Essaawa zaakulaze nti emaali yo wadde oli mugagga tetesobola kutwala ku kabbuli, bamuvuge bamutwale ku kabbuli okuba badde mugagga. Akasitula omwavu, akatanda ke kasitula omugagga, ke kasitula owa wakati, ke kasitula omwana omuto, ke kasitula abadde omulalu n'afa, ke kasitula buli muntu, okulaga nti mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala twenkana. Inna akramakum inda Allah atikaakum. Ekijja okukolamu enkizo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga wali mutya Katonda, weewala ebikyamu n'okola emirimu emituufu nga bwe tugirabye, ng'okola ku lwa Katonda era ng'osinza Katonda mu kiseera w'okoledde emirimu, era ng'ogikola okusinziira ku njigiriza ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva mu Qur'ani ne mu hadisi, nga tokola bibyo nga bw'olabye. Nga bwe baganda bange Abasiraamu, tubeere mu nsi muno nga tumanyi tuli bagenyi abagenda okudda eri Allah, naye tuli ku lugendo luwanvu, naye tubeere nga twesibirira entanda gye tujja okudda nayo mu maaso ga Katonda gy'emirimu. Omusomo gwaffe gubadde gutambula nga tulaba emirimu kikulu nnyo, era mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusasula mpeera kusinziira ku bye twakola, obutono bw'omulimu n'embonene bwagwo, tubeere nga tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala twanjuleyo emirimu emituufu. Oba tulina ebizibu ne bannaffe tubasonyiwagane, tubeere nga twenanya buli omu asonyiwa munne, tusobole okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli basuumu. Wa yatugamba fi qulubi maradun, mitima gyaffe gijjudde ebirwadde, ensaalwa, enge, obutaagaliza, enkwe, naye byonna tubeere nga tubinaaza mu mitima gyaffe, tubeere nga tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bikalibi salim, by'emyoyo gyaffe gibeddemu ebirwadde, kubanga bingi ebiri mu mitima gyaffe. Mulimu ebirwadde bya shiriki ebiri emirimu gyaffe gyonna tutasigazaayo, ne babeerawo obunnanfuusi n'ebifaananako ng'ebyo. Ebyo mu mbeera zonna omusomo gwaffe ogwaleero gubadde twajja ku nsi kuno olw'ebigendererwa kukola mirimu mituufu era emirungi
yetugenda okwanjula eri Katonda subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki yatutonda abantu n'amajini atwagalako buli omu wooli wooweerereza okolerewo emirimu emirungi egy'okutuusa ewa Allah ng'oli musiraamu. Ye yakuleka nagakola buli kyoyagala ku nsi, yaga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lwana nnyo olabe ng'ova mu bulamu buno obw'ensi ng'oli musiraamu. Omusiraamu twamulaba ye muntu omusiraamu man salima al muslimuna min lisaani wa yadi. Ayitibwa omusiraamu ye muntu abantu gwe baawona olulimi lwe nga lusiraamu, ebigambo ebyogera bisiraamu, wa n'ebikolwa bye byonna nga bisiraamu. Nabwe tutyo tulwane nnyo tufe nga tuli basiraamu n'ebikolwa by'obusiraamu, era nga tuli abakkiriza abatuufu, tusobole okubeera nga tuganyulwa mu mirimu gyaffe kuno ku nsi, n'okuganyulwa mu bulamu bwe tumaze kuno ku nsi, ne kubeera nga tuli mu abo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera nga abonereza.